Kwaniriza nate mu kitundu kyaffe kino eky'olwaleero nga tutunuulira emboozi ezitaanyumizibwa ssaako n'abantu abataayogerwako mu lutalo lw'eruweero. Muweereza eri okusinziira e Doha, Qatar, weebale kubeera ng'onyumirwa emboozi zino. Nkujjukiza nti weesiige Ropa Free okusobola okubeera nga weewala ensiri y'okukuluma n'okulwanyisa omusujja gw'ensiri. Mu kitundu kino tugenda kutunuulira Hajji Ali Musoke Maliba. Mu ggombolola ly'e Makulubita mu disitulikiti y'e Luweero, mu ssaza ly'e Bulemeezi we waali wabeera Hajji Ali Musoke yali omukinjaaji. Ng'ono yali asubula maliba ng'era yasooka gasubulira ku kagaali. Oluvannyuma yafuna pikipiki ekyaddirira n'afuna loole. Yali munnabyantambula nate era nga ddereeva wa takisi ng'era alina n'essamba y'ebikajjo nga kuno kw'ossa n'ekyuma ekyali kikola sukaali ggulu. Ku kyalo kwe yali abeera baali bamukazaako lya maliba olw'ensonga nti amaliba g'ebisolo yali agasuubula. Yali omu ku baali abasuubuzi b'ente abaalina amalundiro amanene agaakolanga obulungi ate nga mwerufu. Hajji Ali Musoke yategeeza nti yagula ente okuvanga ku Ssekamwa, Lule, Kyamumba n'abalunzi abalala mu kitundu eky'eruweero era ng'ente zino yazigulanga ku mabanja. Ono yategeeza nti yava ku kubeera ow'eggaali n'afuuka ow'emmotoka ng'era yagula benzi kapyata wabula ng'ekyennaku emmotoka ze zonna okwali ne benzi teekako ne loole ekika kya Bedford nga kw'otadde tractor wamu n'ennyumba ye byonna byateekebwako omuliro ne byokebwa abajaasi ba musajja mukulu Milton Obote. Era nga n'okutuusa emboozi eno we yawandiikibwa ebimotoka bino byali bikyaliwo mu luggya lwe. Olw'okuba embeera yali ya bunkenke nga ne mikwano gye egisinga obungi baali bayingidde olutalo, bwe baamutuukirira okubeera nga yeegatta ku bakwatamundu ab'e NRA bamumatiza bulungi nnyo nga tayinza kubeera ng'agaana bw'atyo n'asalawo okuyingira olutalo. Ono yali alina okukuuma eby'obugagga bwe era ng'alowooza nti n'olutalo luno lugenda kumala kaseera katono. Gy'olumu abajaasi ba UNRA baali bambadde zigomesi ne beefuula abakazi ne balumba ekkanisa ya Kalasa Church of Uganda ne batta abaali bagenzeeyo okubeera nga batendereza omutonzi. Oluvannyuma lw'ettemu lino, Hajji Musoke ono yasalawo okudduka ng'agenda mu bitundu eby'eruweero ku bigere n'aleka emmotoka ze olw'ensonga nti n'ekkuba bayeekera baali baliggadde. Yali atemezeddwako omu ku banywanyi be ng'abajaasi ba gavumenti balina olukalala lw'abantu abagundivu abakolagana n'abayeekera be beetaaga. Ku bano kwaliko Fred Sebyale yali asaabaza abantu, Fred Kyamufumba, Zaakayo Kalibala, teekako omusajja mukulu Hajji Musoke ono mwennyini ssaako n'abalala ab'omu kitundu ekyo. Nti era buli mutwe gwa buli muntu gwali guteereddwako akakadde k'ensimbi za Uganda kalamba. Ali Musoke Maliba teyamanyaako oludda wa Kyamufumba ye gye yali yeekukumye wabula yawulirako nti Sebyala ye yali addukidde Kenya. Ali Musoke ye yayagala okubeera ng'addukira e Rwanda ng'ayitira mu kitundu eky'e Masaka ng'asuubira nti bw'anaaba atuuse e Rwanda ajja kufunayo omulimu ogw'obwa duleeva. Ono bw'ati era yadduka n'agenda paka Masaka, mukwano gwe n'amukweka ku kyalo Bulenge mu ggombolola y'Ebisaga. Nga tannaba kudduka, Ali Musoke Maliba yali aggya effamire ye mu maka amakulu n'agizza awalala awatonotono ku kyalo kye kimu. Oluvannyuma abayeekera baakozesa mukyala wa Maliba ono omukulu gwe bayita Hajjati Amina Musoke okumatiza bakkirize okudda awaka. Hajjati ono yali amanyise nnyo oluvannyuma lw'abayeekera okutandika okukozesa amaka ge ng'eddwaliro bwe bajjanjabiranga abaali bakoseddwa mu lutalo. Era nga Hajjati ono yakolagananga ne baddokita b'abayeekera okwali John Katoteekako ne Musinguzi. Abayeekera baasendasenda mukyala wa musajja mukulu ono Ali Musoke okubeera ng'agenda munoonya yonna gye yali ali amukomyewo wabula nga ne mukyala we kino yakikola. Mukyala wa Ali Musoke yasobola okubeera ng'amugoberera era n'amusanga e Masaka n'amuwa obubaka okuva mu bayeekera nga baagala addeyo ewaka we bw'aba nga mbutuufu akyakkiririza mu kulwana nga tannaba kubeera ng'akyusa ebirowoozo bye. Bw'atyo omusajja mukulu Musoke yasalawo okwesonyiwa eby'okugenda e Rwanda okufuuka driver, kyokka okudda kwe tekwali kwangu kubanga waliwo roadblock mu kitundu ekya Nsimbe. Musoke kyava ateesa ne mukyala we yasooka agende yekkaanya engeri abasajja bano abaali ku roadblock engeri gye baali beeyisaamu. Era mukyala we bw'atyo yakikola. Bwe yagenda n'akomawo n'amutegeeza nti yeetaaga okubeeramu n'akasente ak'okugulirira abajaasi
kubanga buli yali abagulirira nga ye bamuleka n'ayitawo. Musajja mukulu ono yakikola era olwatuuka mu Kampala n'ateekateeka okubeera ng'ayolekera e Luweero. Ono ng'atuuse mu Kampala ate ayolekere mu kitundu eky'Eruweero. Webale kunyumirwa byafaayo, naye okimanyi nti buvunaanyizibwa bwaffe okulwanyisa omusujja gw'ensiri nga tusula mu butimba? Naye jjukira nti waliwo ensiri ezituluma nga tetunnaba kwebaka. N'olwekyo ezo zeewale nga weesiiga Ropa Free Mosquito Repellent. Tewali nsiri ejja kuluma. Ropa Free Mosquito Repellent ojja kumusanga mu pharmacies nga Africa ewandegeya, Spring ne Camcare ku Wilson Road ne Mega Supermarkets opposite Old Tax Park ne Garden City. Kujjukiza nti gwatera okutambula n'ogendako mu Eastern Region oba mu Mbale, kozesa Hilltop View Hotel. Pereza yaabwe ya mulembe ate nga tebakolagana na mwenge. Billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku Lwejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Ono ng'atuuse mu Kampala ate ayolekere mu kitundu eky'Eruweero. Yasooka kubeera wa Nathan Mutyaba mu kitundu eky'Emmengo weewaawo nga teyamutegeeza nteekateeka ze yaliko. Nti ekibi ebiseera ebyo olunaku musajja mukulu ono lwatuuka mu Kampala Lutakome Kayiiro wa Uganda Freedom Movement lwe lunaku lwe yalumba enkambi y'omu Lubiri Emmengo. Ng'era olunaku olwaddako okutambula kwali kuzibu nnyo naddala okugenda mu byalo ebiriraanyeewo. Ng'abamagye bangi nnyo bateevuunya buteevuunya. Ali Musoke bw'atyo yatambula n'ayita ku Kampala mukadde okuliraana ekitebe ky'Obusiraamu. Bw'atyo n'akkirira akatale k'e Nakasero ne yeeyongerayo ewandegeya ng'eno gye yalinyira takisi egenda e Kawempe Maganjo. Ono bwe yatuuka e Maganjo yasigalira muddala mu takisi n'emwongerayo mu kitundu eky'e Matugga. Kyokka agenda okutuuka e Matugga abantu baamwewuunya nnyo nga abasinga baamuyita muzimu olw'ensonga nti olugambo lwali lwatambula dda nga bagamba nti ono abajaasi baamutta. Ono ng'atuuse Matugga yayimirira nnyo ku kkubo nga talaba mmotoka egenda kumwongerayo. Okutuuka emmotoka ya buyonjo yali egenda e Ssemuto bwe yayimirira n'emubuuza wa gy'alaga. Wabula yadde nga mu mmotoka muno mwalimu embwa. Ono agamba nti yasanyuka nnyo okubeera nga yafuna emmotoka eyali egenda okumwongerayo. Emmotoka yamuteeka Kirolo, bw'atyo n'atambula okutuuka e Kangave nga yayitira Kanyanda Namakata. Ono agamba nti yali tasobola kubeera mu maka ge amakulu olwa ssente gavumenti ze yali emutaddeko eri oyo yonna ayinza okumutta. Nti olumu abajaasi baalumba ebyalo ne boonoona buli kimu kye baasanga ku kyalo ekyo okusobozesa abantu ba bulijjo okubeera nga beekyawa balekere naawe okuwagira abayeekera. Nti wabula omulundi gumu musajja mukulu ono yali agenze ku missoni emu kyokka agenda okudda n'asanga musajja mukulu Museveni mu kabuga k'e Kanyanda. Ono yamutegeeza engeri amaka ge gye baagasaanyizzaawo kyokka n'amutegeeza nti aba NRA baali bataasizza abantu be ng'era bali bulungi. Nti era mu kaseera ako Sheikh Hussein Kalule yategeeza nti olutalo okukyuka okuva mu bugwanjuba bayitayo mu West okudda mu buvanjuba oba gye bayita mu East. Museveni yali ateekeddwa okukola Saddaaka nga Yante ennume Nzirugavu. Olw'okuba yali musuubuzi wa nte, Musoke yagula ente Nzirugavu mu katale k'ente Naluvule era Saddaaka n'ekolebwa mu kibira e Kagembe ng'ente yonna yayokebwa. Olwo okulwana nga kweyongedde Musoke yadda essingo n'amaka ge gonna. Olwo ng'avudde essingo yasooka kubeera ku faamu ya Kyamufumba e Kalagala Kiwoko Nakaseke. Olumu abajaasi ba UNLA baalumba enkambi y'abayeekera kyokka ne babakuba era bwe batyo ne basobola okubeera nga babazzaayo. Nti kitaawe Haji Zakariya Mukiibi yafiira mu kulwanagana kuno era n'aziikibwa mu kifo ekyo. Wabula olwaleero musajja mukulu ono Musoke yeebaza olw'okubeera nti mukyala we yasobola okugenda mu kitundu ekya Bigasa e Masaka okubeera nga amunona era nga amaka gaabwe gonna gaasobola okubeera nga gasimattuka olutalo nga kw'otadde ne mukyala we Hajati Amina weewaawo nga ye yafa alumbe lwa bulijjo mu 1996.